Mwasuze mutya mikwano gyange kansubire muli bulungi abeene baakyo mwiriwe kansubire buli muntu ali bulungi. Olwaleero wenkeredde nga nyina update ku mukyala Zulah nti mulwadde. Nsaba buli Munnayuganda omusabireko ayagala okuzuula amazima omukyala oyo mugonvugombo mumuteekeko musaala zammwe. Olwaleero ntwala omukisa bategeeza nti nafunye ku ssimu eri abantu bekikwatako bendowooza nti be batuufu ne bantegeeza nti vidiyo zange bazirabye era bali mu kukola obutaweera okulaba nga bategeera omukyala yapanga lukwe yalina abantu be yatula nabo mu kabaawo bagezeeko kuŋŋaanya obujulizi obwo babuleete mu kooti. Era ne bantegeeza nti Nnaalongo omwana gw'oyogerako wa ggwanga era tukola butasoboka ng'eggwanga bekikwatako okulaba nga tukakasa nti omwana waaba yakozesebwa watali mupango gwonna afune justice. Nembebaza nnyo bakama bange okubanga vidiyo zange mwazirabye era ne munkubira. Tulinze bwenkanya obwo mu kooti wabanga omukyala alina ddiiri zonna ze yalimu. Twagala mutukuŋŋaanyiza obujulizi obwo tumusangeyo mu kooti. Yatujja kusanyuka nnyo nga tutegedde nti muzadde munnaffe abadde alumya abakazi emitwe yeekobaana n'abantu bawaayirize omwami we. Tujja vaayo nga tuli bamativu n'okunoonyereza kwammwe singa kunagirako obukakafu. Ate tujja sanyuka nnyo nti aji wanaaba teyakikola ne aji tumulabye nga bamusaavinga olw'okunyigiriza omulala. Mukabidde nnyo okusinyanga since yesterday tetujja kuwangula kintu kyonna nga tukaaba. Beera mukyala mugumu amaziga tegagenda kutuyamba. Ensonga eyo nga nvuddeyo okubabuuzaako nzize okwogerako ne Honorable Nsereko taata MP wa Kampala Central nti mukyala Zulah yankubiddeko n'antegeeza nti talina nnamba yo naye n'antuma nkusabe ebigambo bino kuba nange sigiina nandibadde mbikuteeramu inbox. N'ansaba nkutegeeze nti asaba omuyambeko kubanga naye yasaba poliisi bakwate Haji bamutwale okumukebera oba takozesa biragalalagala. Ensonga ezo yaŋŋambye nzikugambe. N'asaba bakwate omwana we bamutwale mu ddwaliro okumuggyako oba kye bayita DNA mu bukyala. Ne Haji nti ensonga eyo yagaana okukolebwako mpaka olwaleero. Baakoma kukebera mwana akakasa nti yakozesebwa naye okusitula omwana ne Haji obatwala obbakebera okukonfaminga nti oba Haji yali ayingiddeko ku mwana ono. Ensonga eyo agamba yagaana okukolebwako. Agamba nga bw'oli mukambwe ennyo gy'ali sooka omukolere ku nsonga eyo. Awo omukole byonna ebirala byokola ki byoyagala. Ekyo ekigambo akinsabye nange nkikusabye with respect. Tukutegeeza mukama waffe tuyambeko ensonga eyo omukyala gy'asabye tusobole okufunira awamu justice nga tewali afulaminga munne tufune obwenkanya. Ekirala ntegeeza abantu mwenna abali eyo ng'olina ekikolobero ky'ogenda okukola ng'ogamba nze ndi musiraamu nze ndi mukatuliki nnyo nekyakye mmanyi. Mukwana ebintu bijja kuvangamu amadiini buli muntu asaavinga ekyo ky'aba yakoze. Si kugamba nti nze olw'okuba ndi mukatuliki nnyo tebana kye basobola kunkola. Mukwano bagenda kukusiba nga n'ekigo tekigenda kukuggyayo kuba wano mu Uganda tulina amateeka agafuga eggwanga n'amadiini. Eyo nvuddeyo kakati nkomyewo ne bannaaye nze njogeddwa ku mukutu guno. Waliwo omwana yakomentize n'agamba mbu abampi tulina meeting ze ate saagala kummanyiira. Saagala mugende kwambala kakondo mulina meeting ng'egenda kuteesa ku ki? Nga ku lwaki okomentinga ekigambo ekinene bwe kityo ku peegi yange mbu abampi tulina meeting. Ensonga eyo yampisizza bubi nnyo. Natyoboleddwa. Kyobola nzize nayo ngikole ki nayo ngiyiseewo. Kakati eyo nga nvuddeyo bebe nsaba oddeko wali ogenda kunemesa okulikodinga. Ogenda tabula omukolo guno gwonna ate nga gwa muwendo nnyo. Eyo nga nvuddeyo kansooke bayimbiremu obuyimba. Waliwo yabunsabye eggulo. Naawe bebe genda ko waliwo kale gende wasanyu. Esi mutera balemu. Nusula kulawo. Mugayo tweyanza taata Nnaalongo bamugambira wa mukoko we njagala kusulika ennenge mukoko we Nnaalongo n'amalagaana mukoko we njagala kusulika ennenge. Bamwe nyindireko ku baana abalongo ebintu bino byatabuse buli kintu kyetaaga. Zizaawo nyaawo njira mu nju yange bw'olaba unye nga wali wamulinye zizaawo nyaawo njira mu nju yange bw'olaba unye nga wali wamulinyeko. Nnaalongo bamugambira wa mukoko we njagala kusulika ennenge mukoko we Nnaalongo bamugambira wa mukoko we
nakusulika ennenge mu kkooko ebirongo bino byani byandawula ebijja bisamba endege ebirongo bino byani byandawula ebijja bisamba endege. Kakati ensonga zino nsaba abalongo bange munkuume abalonde n'ab'okutale mwenna. Ensonga no zino mulowooza mbu tusaaga naye nedda, kubanga bwe basiba tebabaawo asumulula, ate bwe basumulula tewali ajja kusiba. Eyo yonna naawe nawo mbayisizaawo. Kakati nno nga tukyalimu ebyo nyina mukazi munnanga ndi obubi yagambye mbu nina akabina kandi ku bigere. Mwe muba mujajinga banaye mukazi munno bwakusinga ekibbo toluyita lubobbo. Kkiriza nti mu byenkula ekyo nkikusinga mukwano, naawe weeraba. Ate ali nalina kugamba twereke mu mirembe, kubanga nakoma okumanya nga tukyayimba. Mu kuyimba nayo nenkuwangula nga nze nnyimba nga bwekusejjojja oli bukunya. Eyo nayo nenkuwangulirayo. Kalina ku intaneti mu byekisiru gw'oyina awaadi, kuba n'ensi yakulonkinga nti bwe banoonya abasiru 10 ne bafuna ggwe omwendo ogukiikirira. Era mu byekisiru teri akwenkana, awo gw'okira. Naye mu bino ebyamagezi nga abazadde banoonya obwenkanya eri abaana baabwe, nga abazadde bali ku ssimu nga bakaaba, mukwano funa wootuuza kyoyita omutwe. Ensonga ezimu zikole ki? Zireke. Bw'ona amala okusubscribinga enkulayo, kuba nze nakoma okumanya nga bakugoba mu bintu by'abakazi, kubanga we bagamba mbu olina ebitundu 2 ebyekyama, olina ekyabasajja n'ekyabakazi. Kati simanyi bw'oba ojja okwogera kitundu kye kiba kisinga ku mutwe gwe obunene, kyabaami kyabakyala. Mukwano nze ndeka. Ekyokubiri wagambye onoonya bwenkanya bw'abasajja. Wano yavaayo n'agamba nti yakuzaalamu omwana yasibwa eruzira emyaka 2. Yali mukazi oba naye yali musajja? Muleke ensi enoonye obwenkanya, tuleme kubeera mu ggwanga ligenda kubeera mbu omusajja ajja kukozesanga abaana b'abantu mbu kubanga ye musabi nnyo, mbu kubanga ye asaala nnyo. Nedda, muleme kuvuluga ggwanga lino. Nze ekyobugaga waliwo kyensinga okuba nakyo ensonga lwaki kyennyina ekitandikirwako ndi Munnayuganda, mwe full citizen. Twala omukisa okutegeeza nti ne bw'onanvuma ebigambo emitwalo eki, sooka ojja omala okutunnyonnyola oli mukazi oba oli musajja. Kuba nze nakoma okumanyirirwa tuyimbira eri nga bagamba olina ebitundu bimeka. Kati sooka ojja omala okutulaga enkula y'entuufu. Abazadde neeyongera bategeeza nti nga 3 tugenda kitende mu kooti. Tegeeza munno naye ategeeze munne, n'omulala ategeeze munne. Abazadde mwenna abaami n'abakyala mbeetaaga mu kooti ekitende. Tulabe hajjat bw'aba framinga Haji avunaanibwe. Bw'abanga omwana we yakwatibwa ayambibwe. Kantu alina omukisa guno okusaba MP wa Bugwere district. Mwami Kakaire. Bangambye oli muganda wa Hajjat Zulah era olina lawyer. Nga bwe twafunye MP lawyer ayagala okubaako kyakola, tukusaba naawe ojje. Oli MP ate ng'oli lawyer. Nkusabidde mu kamera. Muvayo ensonga zino twagala bwenkanya si kuwaayiriza muntu yenna. Kyova olaba sigamba nga konti Haji yakwata omwana. Nze seesiga abantu baali basuseeko mu kitanda bameka. Wabula nze essaawa zino justice ndi ku ya mwana. Kubanga ndi maama with 8 children n'omuzukulu omu. Kakati naawe anvuma mpaamu akatiibwa okubanga nyina abaana 8 nga nfaanana bwenti. Nga ggwe olina 3 wano wafuna olubuto n'ofaanana ng'obubwa bw'ekkongo. Waba abazadde twesangayo nga 3. Kakati eriyo statement ekoleddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga. Bwagikoze eri mu kutambula era ngenza okulaba abafaananako ng'ono ng'oluzungu lubadde butono. Ekizibu kyakoze akozesezza luzungu omwogezi wa poliisi, kati abasinga bonna we batomeredde. Wabula mu statement ye omwogezi wa poliisi akugambye nti ensonga za Hajjat baaziraba era nga yeemulugunya nti tayambiddwa, era poliisi n'esitukiramu okutandika okunoonyereza. Era poliisi ezimu ku nsonga ze yatandikirako ze za scientific enkola yaabwe y'ekisayansi, ne batwala omwana okumukebera. Era omwana kuba yali alumiriza kitaawe omuto oba taata we Haji Ali nti yamukabasanya, ne bamuggyako ne batwala omwana
bamukebere era nekizuulibwa nti ddala kituufu omwana yali yakozesebwa oba yakabasanyizibwa byebigambo nze ndi mu kunnyonnyola kutemera mu brief nakizuula nti yali yakabasanyizibwa wabula nga poliisi omusajja yali alumirizibwa nga ye step daddy we gwe bayina okubeera okutandikirako nga first suspect era yensonga ekyamuleetedde okuba nga ali mu kkomera yensonga ekyamuleetedde okuba nga ali mu kkomera ensonga ne bazongerayo eri bannamateeka batandika okunoonyereza ekituufu olunno omusango gugende mu maaso kakati bano okuvunula kwano gyaffe bano abalina ebigambo ebifaananako bwe bityo bo bwe babuliddemu nti results zaakomawo nga ziri positive nti omwana yakozesebwa beekibajjidde mu bwongo nti Haji yakozesebwa kituufu omwana yakozesebwa naye mu statement ya poliisi tewali weekugambidde nti Haji kituufu ne zizuulibwa nga Haji ez'omwana kubanga kyangu nnyo kyakunnyonnyola era poliisi ebadde esobola kyogera nga DNA ez'omwana zimakinga n'eza Haji nga kiraga nti kituufu Haji yeebaka ku mwana ekyokubiri poliisi tesobola kukola statement ng'eyo yenkomeredde adedda tesobola kukola statement kubanga omusango bakulaze bagongeddeyo mu kooti kakati bambi bano ab'obwongo obutono obufunda bennafuya yaabwe n'entegeera yaabwe bakyamuse wololo ddayo owulirize statement ya poliisi gyekoze then you get back with the point entuufu gyojje mu vidiyo eyo oba ntegerekese bulungi so leka kukyamuukirira ng'otuleetako obutasoma bwo kubanga ne comment gy'okoze ogikoze mu butasoma bwo nga ogikoze mu butasoma bwo gwe n'oyagala odumire ku bantu okitegedde ate totuneenya mukwano gwange fe abaasoma leka tukuvuunulira okitegedde